jjajja bano baana ba Haji Ahmad Alumala era ngenda kubasaba mu bufunzo obw'ekitalo buli omu atole salaamu ate ayogere n'erinnya lye mawadde eddakiika 2. Ntandise ne Haji Abasi era ng'ono ye musika wa Haji Ahmad Alumala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajja nsanyuse nnyo kulaba eri nze musajjawo walonda mu bannange bakulembera olunyirira Simoni Nkalu erinnya Haji Abasi Nsimbi. Taata wange ye mugenzi Haji Ahmad Alumala agaramidde wano ku mutala Nkanaga. Jajja muzukulu wa Simoni wadda agaramidde wano Nkanaga. Ndi muzukulu wa Salimu Muyingo agaramidde Bulawa Gambala. Mva mu nnyumba ya Haji Ahmad Alumala, mva mu luggya lwa Simoni Nkalu, mva mu lunyiriri lwa Simoni Nkalu, mva mu mutuba gwa Muzinga, mva mu ssika lya Kasolya ewa Jjajja Muyingo Tamusange esaba Mawokota. Maama nzaala ye Aisha Ndakayiza yeddirange yi. Weyanziza nnyo jjajja, weyanzeege. Oyo ye taata Abasi. Abasigadde nja kubasaba otole salaamu oyogere erinnya lyo. Sabo jjajja amanya agambe naboomedde Muzebbira Abu era nze omubakawo naye kakati jjajja nganze bwe nkumanyi nti muba bukubudde mbadde nsaba bonna nga bw'obalabye ngenda kukuwa jjajja w'olujja yaba akutolera ku salaamu akubuuze sebo bonna baddeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lyange nze Musa Jagwe, ndi mutabani wa Haji Ahmad Alumala, ndi muzzukulu wa Simoni Wadda, ndi muzzukulu wa Simoni Nkalu, ndi muzzukulu va mutuba wa Muzinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya eryange Nsemba Byowere egambye Nnyumba Nnyo. Erinnya eryange nze Muyingo Swahili. Erinnya eryange nze Nasuula Saluula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya eryange Muhammad Nabisani. Assalamu alaikum warahmatullahi Kwatiriemu katono pozi jjajja nga Katikkiro bw'ajja abantu badde babuuza bikukujju wa wano bannange bikukujju nga bwe ngendo mbagamba
ye mwana omukulu oba omuzzukulu omukulu owa olujja luno era ng'azaalibwa omwami Ajabaasi Nsimbe ono yazaala bikukujju naye bikukujju fuulamu ku ddoboozi nezajjatto bebasaba ne banyabo tasobola nakola ku bigya serefayina yaffe ne taata Ajabaasi bali bagenda ne bagamba bigya serefayina eyaffe ne bakikomyawo nze ne ŋŋendayo kati ne ŋŋamba bigya serefayina yaffe ne taata Ajabaasi ekyagiitisa ekyo Katikkiro Peter Mayiga yajja n'akuŋŋaanya ettaffaali wano mu gombolola yaffe kati atuuke wa Ajabaasi nga talinamu kasente ng'akasente yakaguzeemu ku kirenge naye nze naliwo kati Ajabaasi n'agamba Katikkiro mukama wange Katikkiro Mayiga siina sente naye nkuwadde bikukujju ng'ettaffaali era bamundaba mmengo nga nzina amazina ndiyo nga ttaffaali Kabange Katikkiro akonsabye nkayiseewo era obadde mu budde bwo naye ebyo ebimu ku bitono by'olina obasajja era kankubuuzeeko ate ye dizayina w'okwambala ekyo kye mumanyiiko mukadde wange akaseera kano kako olunyiriri mu kika kyaffe olusanyufu nga luno ko mu ngalo weewaawo ate okubuuza kwange nja kubawuubira buwuubizi bwenna neebaza nnyo omwogezi era omwanjuzi ayanjudde abantu mwenna gayomulano mu bitiibwa byemu mwenna era mbisaamu ekitiibwa erinnya lyange nze Swadiki Kulega Katikkiro w'ekika ky'Omusu internationally oba mu nsi yonna obugalo nyongera okubaaniriza mwenna okujja wano ate nyongera okuwaniriza mukama wange omutaka Muyingo sebe onsanyusa okulaba era weebale kujja naye ate okusinga ennyo neebaza maama muwerekeddeko bannaye mukubire maama oyo obugalo bannange maama oyo atukoledde omulimu bulungi bw'olaba mukadde wange olwaleero enyiira gyanyirira maama oyo weewaawo era nze mbadde ŋŋamba nti singa kisoboka mwenna mwandiwasizanga eri abakyala banyiriza abasajja bannaye nga sinagenda bwala njagala mbajulira abantu abo be tuyise nabo tuyise n'omuwandiisi omukulu Lumala ye yazaawerekera amukubira obugalo nenzija n'omuwandiisi owokubiri Sebugwawo Grace gwe mwalabyeko naye ate ye yayise bulungi yayise n'omukyala we n'omukyala ayimirire temwandaza essanyu bwe yatodde ssente emirundi ebiri nsaba mukubire mu ngalo ate muzongeremu n'amaanyi ag'ekitalo nnyo si wantu wangi we tugenze ne tufuna ssente ezifaanana bwe zityo ate nange munkubireko mu ngalo nfunye ettaffaali ery'okuzimba ofiisi lya mitwalo 3 naye mmanyi endala zikyajja neebaza mwanyinaze nandujja ne ttiimu yejaze nayo okujja okutusanyusaamu ate bw'otuyimbidde akayimba kali nempulira ng'ate kanyingidde ate era n'amazina g'otuzinidde oba bagayita batya oba bagayita gamusu nange sitegedde bulungi naye ndowooza kyekyo wabula ali fiiti Sebo jjajja Muyingo abazzukulu bangi babadde tebalabanga ku mukulu wa kika naye nsaba olwaleero mutegeere toye mukulu w'ekika tabeera Muyingo abeera Muyingo Muyingo kibeera kitiibwa naye alina amannya ge amatuufu g'akozesa naye Muyingo kibeera kitiibwa naye singa kisoboka abaana be tuzaala ennaku zino twandibanyisa ba Muyingo twanditumya amannya amalala gonna naye kika kirina amannya mangi naye kireeta obuzibu nti abaana bwe bazaala tebatwala baana bajjajjaabwe kubatuma amannya naye ate ne bajjajjaabwe tetubananya kubanga abamu okumanya kwabwe amannya tamanyi mangi mangi era ate bajjukirawo gokka gokka
tuli mu nteekateeka ey'okubakyaza essama naye bwe mutuba tubakyazizza nsaba mujje mu bungi era sebo taata omutaka Muyingo nsaba okutegeeza nti wano wooli obayita nkanaga mu Butambala bano bonna boolabako mbeera nga mugiddemu ow'enkima bonna bazzukulu bo ssebo mwekubireko mu ngalo ewaawo. Ate era ssebo bwe kuba okulonda walonda bulungi watulondera omwami Abududdira ssebo tatera kuwosa kujja mu lukiiko era omu ku bakungu babaka bo b'olina abali very active mumukubireko obugalo. Ate era mukama wange mpola mpola abadde atuleetera n'abalala nsanyusa okubalaba bulijjo neesunga okujjako mu White House era yagambye nti tenujja kuntumira mwana nina okugenda mu White House Lumala Yasin yazimba mujja kunsonyiwa siyimiridde nga bwe nandibadde kubanga okusomesa namalamu emyaka 2 emanja science school nengenda mu DC nembeera ku balaza njogera wano njogera wali nali Toolo nali Oyima nali Soroti kwegamba nga ndi ku Katwada Education Parade nga ngenda mu kiseera okunuma ente z'abateeso zibbiddwa Abakalamojja. Kale nno n'olwekyo ebbanga eryo amakulu gange ne gagira nenafuwamu naye sigamba nti saagadde kuyimirira buyimirizi ekyo mwansonyiwa bannange. Omuntu yenna bw'atamanya kuvuna buddo bwe abakireebereebe era olw'ensonga eyo Ssaabasajja Kabaka yatutuma nti mugende abakulu mugende muwandiise bazzukulu bammwe mwenna nga muviira bonna nga muviira ddala mu nnyumba ku Lunyiriri ku Mutuba ne Musiga n'okutuukira ddala ku lwasembayo Akasolya. Era nsuubira Katikkiro wange yatandikako ku ekyo naye ssebo agenda n'agamba nti ogenda eyo mu nnyumba mu Nnyiriri muki exercise tunagikola tunagimaliriza nemugamba nti ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kiba kiragiro era olina kutuukiriza ebyo kimanye oba si mu ntobo okugendera ddala waggulu naye agambye ti abikolako nnyo. Kakati ekigambo ekyo ekyokuva n'obuddo Yasin Lumala yagenda n'azijukiza nti jjajja tokyazijukira bulungi ngeno Canada naye gwe bwali chairman mu lukiiko lwammwe olubeerawo buli Saturday gwe wakubiriza abantu ne bakuŋŋaanya ensimbi n'eŋŋenda eggana naye obadde tokyazijukira oze ti bambi Yasin akoze omulimu gwa 10 era nze oluusi ayinza n'okuŋŋamba nti wali mpulira olina kasukaali olina pressure kupanga essimu gwenyiza okuterayo esente n'aziteekako nenzijanjabwa. Yasin muntu kugamba talabikalabikanga era atuukirira nnyo ekika kino era ku ssente ez'emipiira mwaka oguyise yakufuna certificate namba 1 ezo mu kusonda
zinafuna namba 2 ekyo kibategeereza ddala Yasin bwalina omutima ogwagala ekika era kati muwulidde byakoze agambye nti miliyoni 10 nzeetike zitwalewa esama miliyoni 15 zijja kujja ku akawunti yange oluvanyumako ekyo mukikubire mu ngalo kubanga akikoze takikoze leero lokka naye abadde akikola era ajja kwongera okukikola nti okumanya obuvu n'obuddo Yasin yaŋŋamba nze siva mu mutuba gwa zizinga eyo emirembe nakulirayo obukulizi naye nga ffe olunyiriri olwaffe omutuba ogwaffe gwandibadde gwa muzinga genda weetegereze nange bwe yakiŋŋamba mu ekyo nekuta kagwa zizinga nemugamba nti kulira akakiiko kentaddewo weetegereze Yasin byagamba yagenda okulaba nankumizawo lipoota naga nti yes kyabadde akugamba kyekyo aviira ddala muzizinga mumuzinga era n'olwekyo twagala abeekanagaawo tubakolereyo olunyiriri tubalambike engeri gye bajjanga okugiraki okutambula nemugamba nti genda maaso era yensonga lwaki yezuula n'abazuula mwenna abali eno enkanaga n'abawala olunyiriri mulina olunyiriri mu mutuba gwa muzinga ekyo mukube engalo anga n'avaayo era akati ndowooza omutuba gwa muzinga gusajja kubba ennyo era ndowooza muzinga nga emituba gyaffe giri 12 mugundi mukasolya esiga eryakasolya era nsuubira nti emituba egyo 12 ennaku zino oza omutuba gwa muzinga gwe gukyalidde empanga okusonda sente olwabenkanaga twezalawo tutambudde naye muli waali azirina mu biwandiiko nanaba kubeerawo naye namunange wegendereze kubanga omutuba gwa sebukobule guyinza okuba ogenda ddala ku ddoopu bwobanga mbadde n'obukadde bubiri abamuzinga nze obwange egundido zaabwe maki tuzira wange azze sebukobule gatanalabika tuvuganyizaawo sijja kukkiriza muzinga ampiteko nja kulwana okukuuta ejjembe ndabire ddala nti sebukobuleka mukasolya yali kuto naye simanyi oba kaliba alina wansi enfuddeko kaliba katikiro ono mwava omutuba gwa kaliba oguntuuza esama kujinja mutagaana era mukulu nnyo era kyenava namulondo okubeera katikiro akati kaliba ogenza otya mu restorimu emituba tulira 12 mu kasolya ne kaliba walasemba yamanya obwakatikiro tebugende tebugende wamuzinga bannange nebaziza nnyo okujja kwa Omukulu kunkoledde ddala bulungi kubanga buli kiseera nga tugamba tugenda
enkanaga tugenda enkanaga tuliga paka Omukulu naye olwaleero tugambye mwebaza nnyo mukyala wange ono yagambye nti tuzuukuka tugende enkanaga leero nange kwolekera obugalo obw'amaanyi obugalo obw'amaanyi obw'amaama ampagedde ddala bulungi kubanga akumye wadde naye nga ye isikululaku akuba empiso 3 ampa eddagala tonamira kano tonamira kali jajja bannange obugalo tulina bika bweti yabikoze